Temugenda maaso mmwe. DJ Mercy. I want to hear a die from all the ladies who are here tonight. Die, 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 die. Ladies and gentlemen, I will speak briefly. My name is Barbara. I am here specifically to support my sister, my friend, my inspiration, the person I see a reflection of a strong woman, Spice Diana. Thank you very, very much for coming. All of you for coming out for her. Nsanyuse nnyo 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 balabako era mulabono gwe mwitaka Spice kamwe eyagambye nti yasinga amagulu amalungi mu ggwanga lino. Ayinza okuba nga kakazi katono naye omutima gwe munene nnyo. Spice njagala kwebaza kubeererawo abakyala b'eggwanga lino, okubeererawo abaana abateesobola, okukyalira bannamwandu, okulabirira abalwadde. Spice adduukirira buli ali mu bwetaavu. Ekisinza okundeeta wano leero kukwebaza era nga mbadde ndeesa ekirabo simanyi eddi mutwaliwa sebo ogenda kugobwa bw'otayanguwa. Era ku lwange ne ku lwa Caring Hearts Uganda tumanyi amaanyi omuntu gateekamu okukola ebirungi mu community. Mbadde nzize ne director waffe omu sikola nzekka ng'alina bye yeetisse. Omwami Jime oba olikuwa tumanye ossaamu ssente, ossaamu amaanyi, ossaamu obudde. Era tubadde tulina akatono ke tuleese nga mukulu Jime yakalina. Jime nga bw'ajja Spice njagala kukakasa nti buli kirungi ky'okola kigenda kukuddira ate ebirungi byerere bye bigenda okudda. Omwami ono ayina ebbaasa gy'alina era mbadde nsaba agikukukwase ku lwaffe nga Caring Hearts Uganda. Ogende odduukirire all the autistic children who you're working with. Thank you very much, and thank you all for coming out tonight. I bring love from Kamocha and from His Excellency. He loves you all.